okyalina obudde nannozi ye yasoose yogererawo nannozi tuwulire kitegeeza kanzu n'okuseka yeesekeredde nannozi muwe akabonero ke kalamba. Tugenze ku kibuzo eky'ekkumi. Mpayo waakiri erinnya limu erigwa mu lubu 15 kugulu muwe akabonero busatu. Tugenze mu bwino mu ndagirire ekiwuga ekyo ekyokubiri ky'abaasomera ddala ate tulabe ensonga nga bwe zinaabe awo wennyini waba atandikira gwe Dolini otunula eri bbali oludde si bubwo akawaggulu ako akasooka kaleke osomere ddala awo tandika. Ku kyamukoze ko n'abayizi abaaliwo ng'akubwa Bakira Nalweyiso akuba nga bwe yeefuula. Mu kiseera ekyaddirira bino era oluvannyuma lw'okutaasibwa Nalweyiso yayitibwa mu yaafeesi y'omukulu w'ebyensoma mu Bukomera Dos era n'agenda ng'aliko n'ekisubi ku liiso. Yasaayirira okutuuka mu yaafeesi yadde nga yali tasuubira musango kumusinga wadde okugwa amaliri era olwali okwesimba nkomaawo olembeggeredde ne tukusalako obubonero 5 n'osigazaawo 5. Tweyanziza wummula tutambule nanno zituula ate nkutwale mu bibuuzo byo 5. Nannozi koze ddala sikyalitegeera bulungi. Dolini nannozi baba beddira ki? Nvuma. Envuma oli ogirabyeko efaanana eti ebeera wayyo kale akabbiro okamanyi okamanyi kale naye gasiki ebibuuzo. Tugenze wandiika kino nga bwe tukiwandiika kyekibuuzo eky'omukaaga. Okwekukuma. Tandika. O ka wa e ka u ka u ma a. Bakuwe busatu. Ekibuuzo eky'omusanvu. Okusensuka. O ka u sa e na sa wu ka a. Busatu bumuwe. Ebisoko. Wuliriza bulungi. Okukomba kw'erima kisoko kitegeeza ki? Okukomba kw'erima kitegeeza kugaana kukola kintu. Ne bwe walikomyawo nti kugaana. Bakuwa obubonero busatu. Ekyomwenda. Okwetikka enju nakyo kisoko kitegeeza ki? Okwetikka enju kubanga ayogerera waggulu. Weebale nnyo bakuwe busatu. Nate ngamba nti ogenda gamba nti okugisimulayo n'ogyetikka n'ogitwala. Nkututte wano. Tuyinayo olubu mu ggulama w'Oluganda. Owulira? 22 ga. Mpaayo amannya ngalimu oba 2 eri agagendamu. Gasajja muwe obubonero obwo busatu. Tweyanzeege muwe ekiwuga kino ekyokubiri tubulire bwino oba yakala oba tiyakala. Ekyokubiri ekyo nyoza kiba kyakusatu. Kayemba totunulayo. Yasaayirira okutuuka mu yaafeesi yadde nga yali tasuubira musango kumusinga wadde okugwa amaliri era olwali okwesimba ati mu yaafeesi ya Doosi n'alaba Doosi ng'akamwenyumwenyu kamubagaanye era n'aleeta omukono gwe n'aguwa Nalweyiso ng'amubuuzaako n'amugamba nti kyekyo okukoze. Koofi
takyali muzira era ndowooza kati ali mu kunoonya kifo eri bajjeemu banne gy'abaalaga. Olwo n'alyoka aseka nnyindo yankolera. Bakuwa obubonero 6 komaawo. K'osomya akagambo nnyindo yankolera. Kyambala Kayemba tukutwala mu bibuuzo byo. Omulungi awuliriza tukwebaza nnyo, weebalire ddala okubeera ku leediyo budde y'omuntu wa bulijjo. Tukujjukiza bannaffe ab'Amasaka School of Nursing and Health Science Kalagala Mukongwe, bannaffe abo olusoma olw'Ogwomusanvu luno bakoowoola abayizi mwenna abaagala okugenda okusoma obusawo obunansi obuzaalisa nti mugende foomu gye ziri ku ssomero wali e Kalagala tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Gwe bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku ssomero eryo kuba ku nooti 7 nooti 9 4 4 abakulu bajja kuba bongera okukunnyonnyola be batuusaako akabbinkano kano nga bali ne bannaffe abalala bwe mwategedde. Kayemba weddira ki? Neddira Mpologoma. Oli muzzukulu waani? Muzzukulu wa Wannamuguza Kasagga totandika kutakula mutwe. Kasagga omubala ogumanyi? nedda so. Ikiiso kya Mpologoma Namuguza akaabira Kasagga Namuguzi kyagaba tasaaga. Omanyi omulimu gwe mukola mu Lubiri? Si bye byatuleese. Ekibuzo eky'omukaaga. Wandiika ekigambo kino. Mukokota. Ma. Wu. Ka. O. Ka. Ka. O. Ta. A. Mukokokoto kata. Aleke baddeemu ekyo tukikuwadde. Nedda kibadde mukokota. Ngambye mukokota. Awandise mukokota. Mukokota kikino tetukuwadde. Kale wandiika kino eggwesezo. Gayiza n'amasasana. Wa. Sa. Za. O. Eggwesezo. Eggwesezo etteeka erifugagga nedda olimanyi ku Nampawengwa wali olisomyeko wano wabadde wagendawo ebbiri eggwesezo. Kitegedde ojja kibuuza omusomesawo akubuulire. Tugenze ku kibuuzo eky'omunaana, tugenze mu bisoko. Okufuuwa ekintu mu ng'ombe kisoko kitegeeza ki? Obutakifuna. Terezaamu? Obutakifuna. Kyekimu. Kambuze noono mukulu munnange kyekimu ne kino owalagambe butakifuna. Wakayima Dolini gwosoose. Okufuuwa ekintu mu ng'ombe. Kutamako katono. Kwe kubanga osuubira ekintu n'otakifuna. Naye kyayogedde. Nalunkumu olina ekipya? Butalaba kintu. Kuva ku kintu kukyerabira so si butakifuna. Wabula ekintu kukivaako n'ogamba ekyo nkivuddeko. Naye mudde ate oba osobola okukifuna. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Ebifuba okuba buguma nakyo kisoko. Kulwana ssebo. Nkulwana bakuwa obubonero obwo 3. Oliriza. Olubu 2 lugendako ennyingo gu. Si kyekyo? Ne lubeera 2 gu. Mpaayo erinnya limu erigendamu. Gusajja. Gusajja. Oba obubonero obwe 3. Tweyanziza Akabbinkano k'olulimi Oluganda mumpeera ekiwuga kye ekyokuna kino. Tuli ku konfi mwana muwala kibuga wano. Tugende mu maaso ne bwino kati ne bwe mutunulayo mmwe bannalukuuma. Nalaiso yaleka afa nseko nga yafeesa agikuba akabina era nga anyeenya alaga mu kibiina. Abayizi olwali okumulabako nga baleekaanira waggulu nti kyekyo okatukubidde bukyakeepanka nnyabo. Baakawaana dda nnyini. Nze omu ku baali
ng'omu ku baali beebuuza obuvumu Naweeyiso gye yabujja okwereegera n'amateeka okwereegera n'emmekete y'omuwala Naluswata eyali etiika n'abalenzi naye owa ekiwola bakikwasa ngalo. Konfi olwataasibwa ku Nalweyiso eyali amuwujja ebikonde eby'okumukumu n'awera byaweze olwo n'azinyuka ng'afuluma. Kale komaawo tetukusalako obulala bakuwadde obubonero 5. tweyanziga omulungi awuliriza. Ono agambye promota muzungu ekikoma agambye nti kwendi naye leero ngenze ne Nannozi Doreen. Kale Nannozi owulidde omuwuliriza waali eyo mulangira bali kuweereza nakwasaganya Akabbinkano ffe tuli eno mu kuyiga. Ono ye Jennifer K leero talina gwagenze naye Jennifer K ali wali mu kkumbo. Nono n'agamba bijjeko ebiwaawo ebyo biteekawo wansi. Nono n'agamba nti mwebale nnyo aba Lediyo Buddu Semogere Fuledi Emirambi naye talina gwagambye ab'Emirambi baaweddeyo. Mulangira webale kwasaganya Akabbinkano nze baagaliza buwanguzi. Nono simutegedde abaagaliza obuwanguzi. Nono n'agamba Xavier Pro ekyazanga kale tweyanzeege. Mwebale ono Kizze Nakalinzi agambye nti Nalunkuuma Justine nze gwe nawagidde okuva edda nedda. Kale kano ka mobile money kazi waliwo obubaka obulala awo obubaka obulala njagala nga waliwo wano mpaayo abantu 2 bokka ate tonzigyeko. Radio Budala mukuru oyo muveeko. Radio Budala kwoli kale tweyanzeege. Radio Budala mukwano tusanyuse okuwuliza kikyoyogera ku nsonga eziri mu ddiiro. Kale tweyanzeege. Doreen Dota Kyebongotoko gwe wekka ono ye Nabbaale Dubai. Amina Nabbaale Dubai omumanyi? Ali Dubai no gyasinzidde akuwuliriza. Twagenda mu maaso. Nono n'agamba Lediyo Buddu kwolisebo mwebale kuwuliriza. Olina kyogamba Ababinkanyi bano? Kale sebo tweyanziza. Ono ageye Lediyo Buddu Kwizera Solomoni ndi Nsozi 2 Kochi kwendi nsimanye empeereza. Wali omulala? Radio Budala mukuru wanji mami. It's okay. Ani kale tweyanza nze Kayemba Nicholas ekyamyungu Sanje kwe tuli tutumbudde. Tweyanze leta yika. Alo atwali Kenya. Alo mukuru mwebale kuwuliriza. Ab'Ekibaale balungi sebo.
Akabbinkano katuuka bulungi. Amiina. Kale muwagire ekigemuzi y'anaatubuulira ebirala tweyanzeege. Dolini mukwano ekyalo kyonna tusibidde ku ggwe. Ono Chairman Bashir ekyalo kyonna kale teyanza tewaliwo obubaka obulala awo tugenda wa kigemuzi ab'essimu bo tubavuddeko katusembyeyo buno obubaka bungi nnyo Radio Buddu mwebale kuweereza nze Mulindwa Ronald Ensangala Mawogola obuwanguzi bwa ddeka ekyebongotoko kale tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale kuwuliriza mwenna abadde ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Njagala kuddamu kujjukiza bano wammanga nti ku lunaku olwa Mande tugenda kubeera ne Ssemuddu Eric Bwala Secondary School, Kasozi Mathias Kakabajjo Secondary School, Kirabirawire Blessed Sacrament Secondary School, Totokola ebyakamoga Waswa K Andrew Mbatale Church of Uganda Kaliisizo. Awo ndowooza nawo tutegedde bulungi nnyo biwuliremu naawe. Nasuna Janati Nelson Mandela Secondary School, Nakima Harriet Yohana Maria Muzeyi Bigada ne Kayanja Aberu Misanvu Secondary School mwe muli balwakubiri era mmwe muggalawo ebbinkaniro. Nziramu okubategeeza nti ku lunaku olwa Sande mu nkuluze y'olulimi Oluganda abaayitawo mwenna muwulirize tugenda kuba tusoma ku bibinja ebijja okusookawo ku Lwokusatu n'Olwokuna n'Olwokutaano. Kigemuzi gemula Nenze nnyo neyanzeege. Leero tubadde n'abaana basatu okuli Kayemba Pasco okuva ku Bwala Senior Secondary School, tubadde ne Nalunkuma Justin okuva ku Kakabajjo Senior Secondary School ne Nannozi Doreen okuva ku Deka SS Kyebongotoko. Kakati Kayemba Pasco akoze bw'ati: engero afunyewo busatu, ebisoko n'afunawo busatu, okwatula tafunyeewo, Gulama n'afunawo busatu, ne Bwino n'afunawo butaano. Naweza omugatte gwa bubonero buli 14 yakutte ekifo ekyokusatu era ngenda muwa akatabo akatuweebwa muganda waffe Kayiira Aloysius Omuzirambogo yaliko wano mu bbinkaniro erya 2018 akatabo siwa muto lugero. Nalunkuma Justin Kakabajjo SS engero yafunyewo busatu, ebisoko n'afunawo busatu, okwatula n'afunawo 9, Gulama n'afunawo busatu, Bwino n'afunawo 6, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero buli 25. Ate ye Nannozi Doreen okuva ku Deka SS Kyebongotoko engero yafunyewo busatu, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 9, Gulama n'afunawo busatu, Bwino n'afunawo 6, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero buli 29. Tuyisizzawo abaana b'obuwala 2 olunaku olwaleero. Nannozi Doreen okuva ku Deka Senior Secondary School yakutte ekisooka n'obubonero 29 nga kw'otadde ne Nalunkuma Justin okuva ku Kakabajjo SS n'obubonero 25. tweyanzeeko omulungi awuliriza weebale nnyo weebalire ddala tubayozaayoza babbinkanye tusikaŋŋaneko mu ngalo ate nga bwe tutambula nga tugenda titubadde mu lutalo tubadde mu kusoma.